The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Farida bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tokolikayo mukulamuko negatiddwako Omumbejja Luwedde Lilian ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwali tugenda kubanga ate twogera nsonga za byabufuzi nsonga za kubanga abantu abamu bavuddeyo nga baagala okubanga ate baleeta ennongosereza mu electoral reforms ate munnanga abamu bandibanga ezaabwe ennungi abamu bazikuba so biri awo tugenda kubanga ate tugezaako okubijja
okubanga ate tubinnyonnyola omuntu omu asobola okubanga ate abitegeera. Nja kukubiriza nnyo gwe munnanga atasobola kubanga ate ofuna ka VPN, genda ku YouTube tuli live, ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda. Bw'obanga asalawo okuguluba ne Uganda kyereeta ky'okigumirako munnange ku Facebook tuli live, ogenda kubanga otusanga ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV, gwe nga ka VPN ko kwekali nga kakola bulungi nnyo. Ojja kubanga ate munaye Facebook page yaffe The Alternative Uganda, ojja kubanga otufuna bulungi nnyo oba Digitalk TV, ate munnange osobola okubanga ate onyumirwa discussion yaffe ey'olunaku lwa leero. Tugenda kubanga ate tutunuulira bills eziri mu kujja ssaawa eno nga bwe tutunuulira akalulu ka 2026, era ensonga ezimu zijja kubanga ate zijja as we continue with our discussion. Ngenda kubanga nyaniriza omumbe gyatulamuseeko awono ayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Kwaniriza mukwano ndowooza kabulaaka keeko tulina pate eyambala bulaaka. Kyova olaba era nze nyambadde bulaaka kuba tulina kibiina kyambala bulaaka. Mbadde ngamba tebansibaako ekibiina kyonna nti ngwa wano oba ngwa wali. Ogezezaako okubyebala makali. Nange ne muguluba ne Uganda nga bw'otuyise. Laba batugamba nti omuntu abeera neutral mu nsonga z'okwopressinga kitegeeza you have sided with the oppressor. Ndi neutral bulijjo nzija nyambadde kala zange ne mumpa ekibiina ekimu. Kati wasazeewo okusidinga ne oppressor. Ndasazeewo nsigale bw'omu. N'okkiriziganya okkiriza nti tulina oppressor mu Uganda. Nze nja kikugamba nga tumaliriza wano. Katengo sekeka akatengo kemo. Sakatwala saidi yonna, but anyway abalabi baffe abalungi kuno Sikutya nja kwogera ensonga yange ku lunaku luli bwe naaba ntiikinga nja kulaga wengwa awatuufu naye nga mbaliriza ku Mighty Drive olunaku olwaleero. Bills ziringa bills ya mukulu Richard Lumu ambulira leero olunaku lw'eggulu yajanjiza eri Parliament newakubadde nga ababaka banne badde bagaa nti munaye naffe twaleetadde ebyaffe naye tebikolwangako naye yo neddukira ku sipiidi ya kika kya waggulu. Bagaa nti oyinza okwesanga abakulu baginamu interest, but anyway omugenyi gwe tulina mu studios ajja kubanga ye atubuulira endowooza ye ate ku nsonga eno. Omukulu Mathias Mpuga naye yavaayo n'atwanjiza electoral reforms zayagala obaolyawo zibe nga zateekateeka okuba nti munnange naye akolako. Naye ng'ate Minisita wa Justice and Constitutional Affairs naye akamala okuleeta ezize ne weebuuza kuba ye yagamba tajja kutuula awo alinde muntu amutegeerere naye ng'ate naye kyamutegeererako asobola okuba nga akikola. Ndowooza tugenda kuba tutambulira olunaku olwaleero. Luwedde Lilian eno Mighty Drive mukulu Dennis. Akazindaalo kako amachago olunaku olwaleero. Neyanza nnyo Mumbeja Lilian, Mumbeja Farida, nyanza n'okunkyaza omulundi omulala. Weewaawo. Bannaffe abali ewaka tubaaniriza nnyo. Nsaasira nnyo abafunye ebizibu. Ekibiina kya NUP kyafiirwa Vice President wa Western Uganda era bamuziika ewaffe Emitomba. Twaliyo mu kusaba kisasobola kuziika naye kitalo nnyo gweri mubisha namawulire gwe bayita Onapito Ekomoloid. Naye yafa ennaku ezo yakola eddamu omusajja oyo yagenza okufa bagambye baadde bamuweza state funeral. Bagenza tuuka nga eddamu erigamba alina kumala mwezi ku nsi. So okuziika bakongezaayo wakuziikibwa November nga 3. So kitalo nnyo. Then njagala n'okusanyukirako omwami Semakadde Isaac yakoze ebyafaayo yazze n'enkuba mpya. Semakadde yazze ng'alina manifesto eraga okucyankalanya kwennyini andi bannamawulire basode bannamateeka betusuubira nti banditidde ne bagamba sebo tukwesize manifesto eno yentuufu. Ekitegeeza nti waliwo obuzibu mu justice system ya Uganda. Olaba nga bannamateeka bakkaanya ne bagamba nti Semakadde bagezaako n'omulwana for the first time ne bagamba mbu ba state attorneys ne bagezaako okulonda ate nga tebalonda. Ensonga eri nti ba state attorneys, to be a state attorney you don't necessarily have to be an advocate. So ate nga eri balooya be bakola ki be balonda. Naye wano bakozeemu ogezi y'okupalapalanya ne bagezaako oleeta ba state attorneys balonde. Naye bennyini be baleese nabo babadde bategeera nga bumanyi revolution ng'etandise
omuyaga nga guze benyini bebagaye mulonde benyini balonze Ssemakadde. So nembanga musanyukirako munaffe oyo. Of course omuntu wayingira n'ebisuubizo binene nnyo ng'abantu baminamu so much hopes. Yeetaaga kusaasira, yeetaaga kusabira. Tetukwagaliza kibi mugambira waffe Ssemakadde ne tukusabira otuukirize bye wasuubiza abantu. Abantu bakulinamu hopes nyingi nnyo. Amaaso gamutuulidde because abantu nabaddeko emunyonyo siri lawyer nenaddeko emunyonyo nga ekiri wali abantu bonanga tugenda kulonda Ssemakadde oli yafunye 2,000 mu obumekoli nga alina 8 okyaweza na 10. So bamutrustinze banamateeka b'omu ggwanga lino era basuubira nti byayogedde ne Victoria speech ebwojulira nga akomerera munne gwaddide mu bigere nga kakasa nti ajja kukolawo ekyenjawulo. So tukusabira tukwangaliza Katonda akuteremu obwangu otuukize byewasuubiza abantu. Ku mulamwa gwa leero sanyusa okunkyaza otandise ne electoral forms zaga atandikireko. Honorable Mawa aleese, Honorable Mpuuga aleese. Oli Minister wa Justice and Constitutional Affairs, ono Commissioner wa Parliament. Norbert Mao is the Minister of Justice and Constitutional Affairs. Mu government ya Yoweri Kaguta Museveni. Wadde wa Democratic Party. Kati Mao si member wa Parliament. Yes. So amateeka mu Parliament galeetebwa aba members, private member wa Parliament oba government nereeta ki eteeka. Kati etteeka lya government liba processed through cabinet. So lirina kuyita Mao bw'aba n'ebirowoozo bibye byajja nabyo kuva mu DP oba birowoozo bya government gy'aweerezaamu. Yajja nabyo. Kati bw'ajja n'ebirowoozo. Era bye bimu bye batugamba ebiri mu agreement eri gye baasayina. Bw'ajja n'ebirowoozo ebyo biteekwa okuba processed in cabinet. Batuula entebe ne wa Museveni n'abalala ne bakanyaako. Then cabinet nekola decision ne bagamba minister present these amendments. Biyita mu cabinet. Kati government yonna byati bikyali bya Norbert Mao because Mao is a private member si member wa Parliament. So serving a government so alete etteeka kulwaki kulwa government. So ajja etteeka lya Mao noza akyagala di processinga ekyokubiri tetulowooza nti government eno eri mu hare okuleta amateeka gayamba eggwanga. So sagala nnyo okwemalya budde nnyo bungi ku mateeka ga Norbert Mao kubanga etteeka lya Mao lyabaleese ajja kuliisa mu cabinet tasobola kuleeta tteeka Norbert Mao nga government ekkiriza. Naye kitegeeza nti yagahandinze ova eri cabinet. Webale nnyo. Kakati cabinet eba n'obuyinza bw'ohandinga ova mu cabinet balina obuyinza olikolako sajjale ne bajjamu kino ne bateekamu ekirala. So ne baleeta amendments ezaabwe. Ayinza n'okwejusa nga draft gye yabawa nga baleesemu birala. So Mao talina tteeka lyasobola kuleeta liyinza kuyamba mbeera gye tulimu. Naye ate ye abaddeyo yawo alina experience mu kalulu mu nsonga nga zino ez'okuleeta amateeka agatereeza ebyokulonda mu ggwanga. Ate Mao nti lokasi yagitta yaluzinga moral authority bwe yeegatta ku muntu gwe baali bavunaana okola ki. Kuba yalabanga emiwata gyonna egikyusa obuyinza giremye n'alaba nga dialogue eyinza okukola. Dialogue kati yayogedde naye nze nzijukira bulungi President Museveni bwe baali baakamala okusayininga gundi agreement eyo bali ne Mao n'abuuzibwa ekibuuzo nti Mao yagambye bino na bino. President n'amuddamu n'amugamba Norbert Mao tebyalimu ekisooka n'ekyokubiri nagaa ne Norbert Mao twamuleeta nga bwe tuleeta abalala nagaa gavumenti yaffe ffe tumanyi tukuŋŋaanya ebbanga lyonna. Ate nga President omanyi Museveni emyaka gy'aliko kati takyalimba nnyo. Ayogera nnyo amazima agamu gakaawa nnyo. Kwega n'agamba weegase ku Agulaoli, weegase ku Betty Kamya, weegase ku bantu bonna benzize ensuubula. So tewali special, there's nothing special about Norbert Mao. Ekyo President Museveni yakyogera. Mao tumusaasira olw'okuba bamulimba. Ku myaka gye yalowooza nti ategedde Museveni. Naye bagamba n'aba family ya Museveni tebasobola mukola ki? Kumutegeera. Kizibu okumutegeera.
So that is about it. Kuiteka lya Mau, I don't think the intention. Ne bali tusa wali bajadye bakira bajateka wansi w'emmeza balete ekyawe kubanga yalowooza. Ate internet erabira. Mau yennyini yatugamba nti bwoyingira mu government ya Museveni omuntu osooka n'okujjako. Nti bakuvuga nga bakola ki? Nga baagala. So nti Mau okulowooza nti ate all of a sudden ate osobola okukolera ebintu byo government ya Museveni. Ate mwennyini yatugamba ngeno tosobola bikolerayo. Ndowooza kuba kyabwewussa oba kyabutaba serious, kyabutajjukira, kyabuteefumiitiriza. So sina kyendaba mu amendments za Norbert Mau. Amendments zenyinza okulowoozaako zezino endala zobadoyogerako. Eza Mathias Mpuga. Owekitiibwa Mathias Mpuga. Eze ziri very clear. Ezimu teziri attainable. Bayinza ozigaana oziyisaamu. Naye it is a proposal. Njagala tujjukire ffenna omulimu gwa parliament ogukulembera kukola kuyisa mateeka. Legislation. That is the major role of the legislative arm. The legislative arm of government is parliament. So omulimu gw'abamemba ba parliament ogusooka kuyisa mateeka. Kati omulimu gwo ng'omubaka ng'ogyeko okuteesa kuge baleese izikuleeta yetteeka. So bwe banga owekitiibwa Mathias Mpuuga afunye amagezi agasobola okuleeta yetteeka tumusanyukirako kubanga bangi nnyo abatasobola kuleeta tteeka eryo. Olwina ali wano ninjogera ku bantu bangi sagala kwogera ku mannya leero naye abaka ba palamenti bangi nnyo wali abatasobola wadde kutuula wansi n'afumiitiriza n'aleeta ebirowoozo. Ku babaka 529. Oyinza ofunako ababaka abatawera 2 abasobola okutuula na drafting etteeka ng'alijja mu bwongo. Nga bw'okugamba nti parliament is an avenue for making laws. Members of parliament are expected to be initiating laws and bring them to the floor of the house for debate and adoption by the entire parliament. Unfortunately, many members lack the ability, the capacity, or even the knowledge to initiate or even come up with these ideas, different ideas. You see, tewali muntu akakatika ku bantu kintu nedda nga bwe parliament y'abantu bonna gwe leader n'ojja n'ekikyo n'ogamba banayenze this is my idea. Nintula ne Farida nitugamba ne leader n'olese buugi tegajja kukola netubuyuwa enkyano oleta nitugamba kati kigalo kyokoze eki kyolese. So kyabwewussa omuntu yenna okukulimba oba okugamba mbu omuntu alese etteeka aliko ekizibu. Ekibatwala mu parliament si kuteesa buteesa ku mateeka g'abalala. Balina okuba nga balinamu ne ku magezi agaleeta kuteeka. Esinga okwenyamiza omuntu atalina wadde kagezi katono wadde kaleeta wadde kwota y'etteeka okuba ate nga yanenya oba ng'avumirira abalina kye baleeta. It is simple. Nti olese kirowoozo kyo. These are all ideas. Bwe mba sobodde okuleeta tteeka sobola kulaba nti ky'oleese kikyamu. Oba mutuufu. Because it is all your point. It's all point of view. Endaba yo bw'olowooza. Kati endaba yo olina ogimatiza n'abalala. Netufuna consensus. Netugamba nti okusinziira ku kyendeese idea ina buzibu ki. Kankwe kikulabirako. Etteeka lya Lumu lyeyayanjiza jjo. Asoose n'agamba nti ayagala president leader of opposition abenga akobwako akalulu si ekisooka ekikulembera leader of opposition anaakwata namba 2 naye ng'afunye half of the votes gwe balangiridde ajje direct mu parliament y'aba akulembera ttiimu ye. Omuntu oyo mukuvuganya akalulu ku bwa president anaabazze nga namba 2 sawa zino mukulu Robert Kyagulanyi Center. Simanyi oba yaweza half ya president. Naye yaweza. Ne wakubadde baga ye yagambye yamubba akalulu naye yaweza. No problem. That means muteeka Lumu lyaleeta. Bw'aba Robert Kyagulanyi afunye obululu obwa half. Nti president bw'afuna 4 ye n'afuna million 2. Nti bw'afuna 5 n'afuna 2 Nti bw'obanga olina half ye proposal ya Honorable Lumu. Nti nti oyo omuntu asobola kuviramu bwereera asigale wabweru ebirowoozo bye. That means bantu bangi abamutrusting abamuwa obululu
mu Uganda yonna kati nga Dr. Besigye banga lya mala nga ina proposals Dr. Besigye ebyafaayo biraga nti yagisaako omusolo gw'omutwe noza mwali mukyali bato nezi nali musomero nali kyali kavuka bwe nga mpite wandegeya ne bangoba emisinde ne bateeka ku traka yaki nga ndi mwana muto nga bakuta omusolo nga bakwata omusolo nga nkyali mwana muto ne Katonda yatuyamba mu in 2001 mu kalulu ka Besigye ekimu kuyasaako omulamu ennyo bagitanga oba graduated tax musolo gw'omutwe n'akola ki gavumenti negamba nti Besigye baali bamuwagira nnyo kwena ensonga katugi adopting naye gavumenti ate eri ekuwangudde oba ekubbye si erina okutuukirizanga ebirowoozo byo kyandyetanze nti bw'ofuna obululu bungi Abannayuganda bakutrustinze obwenkanidde awo nga basobola okuyingira palamenti eyo ebirowoozo byo byobadde okuzza Abannayuganda abakutrustinze abangi ng'osobola okuleeta kimu ku kimu Katonda bwakuyamba n'onyonyola n'abemba ba palamenti nga mibufuula etteeka awo tuba tuzimba eggwanga. So that is suggestion number 1 nti Honorable Lumu akugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga abantu abali mu miliyoni 2 bamutrustinze n'obululu oyo ekyo kirowoozo si kya muntu omu that means balina ebirowoozo bye bapiikinze ajje mu palamenti ekyo kirowoozo Farida ogambye oyagala finding a fault you know we have people called fault finders talina kirowoozo kye naye omulimu gwe kubeera awo kulaba nsobi mu bimuleese mu birowoozo by'abalala Lydia ntolinayo ekirowoozo na kimu naye bwe ndeese ekyange toyinza okuba okireeta kulumyanzi no problem kati mbulira ekisooka kyeŋŋambye buzibu kyo buli mu ekyo ekirowoozo ekisoose ekya Lumu temuli buzibu naye nze nandiikiriza according to you oba according to abalala according to me kati oyo agamba nti mulimu obuzibu agamba buzibu ki twandikirawo olina kyowulira kye bagamba kwekyo ensonga tebaliiwo I told you this is a contestation of ideas and it is a member's right toyinza kujja ku member right ye kuleeta kirowoozo kati member owa parliament alese ekirowoozo akikukubye and what do you say ng'okola statement ey'ekijega ku Twitter wabalabye abannupu so gamba nti ekirowoozo kya Lumu tetukiwagira because ffe tetwagala kuyingira parliament naye background yakugambye nti ensonga eri nti abantu bakuwa obululu bungi bateeka okuba nga bakulinamu ki obwesige bw'oba tiwatwala gavumenti at least janguwa n'eddoboozi lyo liwulirwe ayo propose esooka ey'okubiri Lumu n'akugamba nti kale president bw'abanga bamubbye because tugamba nti twematiza nti babba obululu so bayinza okubba akalulu kali akabadde kaweza 50% nga tebakwagala goyingire parliament okyankalanye ne bakajjako agamba Lumu muteeka lye ekibiina ekinaawezanga abaka ba parliament abasinga obungi kironde basatu kibaweereze mu parliament ebakubeka akalulu opposition saba government opposition members ba parliament balonde kwaba abasatu asaanidde aliwo alina manifesto boboweereza sigwe kubalondera oyinza okukwata omusajja n'omuteeka ewaka n'omulayiza kakati gwe nja kumpangayo emitwalo 10 sente zolina budget eri bweti bw'omala wano bw'ova eri patro gye bakuwa givuga ogireete magere ontwasa ku office oddeyo wali bw'otajja mu meeting edo nkugoba nti omanyi muntu akuwa yabaye n'obuyinza okugoba he who appoints bagamba has a right to fire right to appoint and fire so ayinza bwakulonda enkya n'omunyiza n'akugoba n'akuggyako n'akuteekako n'ateekawo omulala so tugamba nti sorry teeka lya Lumu agamba mbu ayagala oweereza basatu bali balondeko okusinza ku bwe balaba kaakati ekyo nabo kibawa inclusion nti ajja kuba mukulembeze waabwe and remember we are not voting for an opposition leader no we are electing a leader of opposition in parliament so ensonga zigwera wali
Tagenda kujawa were ntina akuberale. Of course wale oversight which other members will do. Member of parliament bamulonda ku kyalo. Abawagwanga lyonna. Yes. Yeah, true. Wadenge ayinza obutagenda mu kitundu kye Masaka. Naye bwategera ensonga nga ziri Masaka. Ngombaka taziripoti nzi asobola ziripoti. Ajja kufleka. Azana gamba naye we nabadde mpite eri olutindo lwakoze utya lwamenyese lwaguddemu. Wadenga si yakiikira ekitundu ekyo. Mbaka parliament abawaaki wagwanga lyonna. Bwafuna convenience ku kubo oba security oba kwa this constituency ye asobola okujja ensonga nazogera ku ki? Ku parliament, floor of parliament. Naye as the leader of opposition olwokubanga okulira bonna bano ate you are checking the executive in exercise in parliament. So oba ne longa nebe watiro bigazimuko. So nti leader of opposition akulembera bane mu parliament tewali buzibu bane we bamulonda yaba bakulembera ekyo kijjawo obusibira mu bbwa background yakyo nti kati leader opposition aliko bamuvunaana okuba nakyemalira oba omusibira mu bbwa bagamba tabawanyo kitiibwa and rightfully so because se bamulonda kiche tugambi Lilian akulonda yakugoba naye ate teke liriwo of course lyeriwa ekibine kina ababaka abangi okuleta leader kituufu naye bwoba basobola okwebuuzaako webale nnyo naye teeka lyennyini ligamba okulembera bano abali mu parliament era olina okubeebuuzaako naye tebagamba Charles bagamba May oyinza obeebuuzaako naye osobola obutabeebuuzaako era ne gutabeera musango si musango obutabeebuuzaako naye bagamba kyandibadde kinina okola ki n'obeebuuzaako kati omukulu yetabeebuulizaako ddala akola bibye era bwatuuka mu kigo nagamba ffe twasazeewo tetujja kukola kino ffe nga opposition ate nga omuntu yenna nga si wa NRM ng'alina ekibiina ekirala kiri yali yaba waaki wa opposition yes. Kati bw'ovaayo ng'omukulembeze waabwe gwe n'ogamba mbufe ng'aba opposition tuganye kitegeeza bano obagaba eri ate bewoteebuuzizaako ate nga gwobakulembera nomba mbasaliddewo mbasibagabi ate tolina basalirawo tolina buyinza bubasalirawo because nabo bakulembeze in their own right opposition gwoteekwa kubeebuuzaako bakulembeze benkulembera obakulembera omanyi bayita okulembera okulembera si kufuga abantu b'okulembera balina okuba nga balina bakukkiriza obakulembera balina you have their consent bw'oba onkulembera Farida ng'oveewo n'ebirowoozo byo n'ogenda n'obyanja kuli toyinza agamba nti byaffe ffenna nabaffe tusazeewo naye nga sibeebuuziza tebiba byaffe so bw'obanga aba opposition bonna nga b'okulembera mu parliament oteekwa buteekwa kubeebuuzaako wadde nga tebakulagire nti musango obutabeebuuzaako naye kyabuntu kubeera ng'oli consultative now olw'okubanga okwebuuza kuganye ono alowoozezza of course nga bekugambye ddembe ly'okulowooza nga bw'alowooza you might disagree alowoozezza nti nno bwe tukikuteekako mu tteeka ng'oteeka okutwebuuzaako olwo bwe munaategeera of course it might not be in good faith you would say nti ayinza okuba yakikozesezaamu obusungu naye ideally omukulembeze wa opposition bw'abanga naye actinga mu ngeri etali yavunaanyizibwa then aba ateeka okubaako ebimukola ki ebimulimiting ebimukwatako so okudda ku nsonga yo nti oli bwakugamba nti leeta basatu leader ekibiina ekikulembedde mu opposition kireeta basatu tulondeko buzibu ki obulimu ekyo bagamba etteeka lino omukulu yalireese si mu mutima mulungi kusinziira abanopu bafiiringa nti bali attacked nti etteeka lino liba targetinze actually bagamba litagetinze leader of opposition aliko saawa eno leader of opposition ekirala kyenjagala tutegeere amateeka tugakolera bantu kituufu era eteeka foundation y'eteeka bweriba for example ki eteeka bweriba teriswitinga
mu mbeera abantu kwe batambulira liba teri balingeri bakikola gye bakyogeramu liba lyetaaga kukyusa liswitinge mu mbeera etambula balikolera abantu etteeka balikolera abantu bwe liba eririwo nga terikyasuutinga abantu etteeka lyeteeka okugonda abantu tebateeka kwemenya kugoberera tteeka nedda etteeka liteeka okuswitinga community. Now if the current law is deterrent nga limenya liba lyetaaga kutereeza awo n'amateeka wagambye abalikola tebakikola tebakirengera basuubira nti abantu bonna bajja kuba beerufu. Yes, it will be a problem if it is targeting an individual, but lwaki batargetinga gwe nga individual? It could also be a deterrent nga kino kyekiwonya. Bwe liba litargetinga Joel as the leader of opposition, then that is a whole vote of no confidence in him. The more reason he should not be leader of opposition. The more reason he should not lead them. Kati yabeera yogerera ani nga bakulembera balaba bafuga bubi. So oboolyawo be bano ababaka abakitwala nti bo bamanyi nnyo tebasobola kukulemberwa muntu eyakayingidde ekisanja ky'ekisooka mu Parliament. Honorable Lumu yakugamba nti bwe bali bagenda mu lukiiko bwe bagendamu leader of opposition yakola statement n'agamba tetojja kugenda. Actually agala okugamba mu yayingira mu meeting baali tebagenda mu lutuula lw'eggulu. Yes. Agaliwo gagamba so the leader of opposition yakola statement nga tetugenda ggulu. Lumu n'amugamba nze ndi wa DP meeting gye wasaidemu eyo sakibaddemu n'amuwandiikira ebbaluwa ng'asiikinga attention. Sebo kankulabe tukiriziganye otunnyonnyola ffe ng'aba DP lwaki tetugenda tebamuddamu. Nagankedde ku ofisi wano namuweereza ebbaluwa yino bagiresivinze naye omukulu mulinda tanaba kunkubira simu musanje mu nkuubo ne Dr. Bayiga Lulume naye yagamba talabangayo nga bamuconsultingako. So bwe tutuuka ku level nga gwe mukulembeze wange nkwebuuza nako ne ngamba waliwo ensonga gye wayisizza naye nze tewaneebuuzizaako nsaba tutuule tugikole ki tugyogereko n'ompisaamu amaaso oyagala ndagewa oli yagamba nti Museveni atunyigiriza naawe mu opposition otunyigirize because bwebanga ne Museveni yafuna ngayite nkanyi segayita maanyi sijagiyita magnanimity tutwagala kugamba nti yayina ekisa naye olaba ne dictator akiraba nga kyetaagisa okuwuliza opposition n'abaterako n'official leader of opposition dictator lagamba nti n'abawa ne budget namwe abanvuganya dictator n'asalawo nti namwe abanvuganya mu office yiyo emmotoka zibakulemberezo zipatulo n'akasente kaako ka budget leader opposition agabako ne trips agendako ne Bulaaya ayita n'okuyita b'MPs n'agamba honorable zakoliwa nkuweereze Canada nkiikirira wano budget gyalina leader opposition awo bonna abaka bayagala bagundi banyeko abawandiikira nga agamba nti nyeko recommended by leader of opposition eyo budget eyo gyakozesa President Museveni agimuwa n'agamba naawe nvuganya bwoti kwata na zino ozikozese naye gwakulembera ate abavuganya oli n'agamba nti naye decision gy'okoze sebo tutuule muno ga tomanyira. That means that goli worse than even the NRM government. Isn't it politicizing? You're even worse than Museveni. Isn't it politicizing everything? Oboolyawo nti buli nsonga ebeereze eteekebwamu ebyobufuzi mu ngeri emu endala nga wabaawo abantu abafiirwa. No. Neza kye mbadde njagala okubuuza mukulu Dennis nti bwe tunaafunanga obutakkaanya nga tubagatteeka. Si buli bwe tunafunanga obutakkaanya ku nsonga eziri fundamental nga bwe gamba etteeka balikolera abantu kati ensonga ng'eyo tulina bw'ogiwalinga. How? Nti bw'obanga ekifo ekyateesawo ofisi yo bagiteekawo lwakubukanya democracy nakuwuliriza dissenting voices nti fe government tugitutte naye namwe twagala kuwuliriza biki biri eyo ne bakuterawo official leader of opposition
ate gwe n'obanga abano togenda kukola ki bawuliriza ate gwe n'ofuuka nakyemalira eriyo tuba tulina kukolawo tteeka likiwalinga ekyo because bano ate gwe tojja tufukira kizibu eno wekimanyi nti mu makomera mulimu amateeka wali okimanyi simanyi oba baali bakusibyeko naye ffe gye batusibireyo nga tuli mu kuzoganya otuukayo eruzira waliwo olupapula wenaliyo nasemba ogendayo waliyo amateeka gaali 12 naye alina Katikkiro ow'ekkomera musibe munnaffe nga yalina amateeka gataddewo ground rules naye nga teganyigiriza galimu okunaaba because bwe tutanaaba ensekere zijja mukomera kati punishment yo yawali ekibonezo kibeerawo bw'oba tonaabye wali kiboko ziba 2 baziteekawo wali bw'otanaaba kiboko 2 otuletera obulwadde jukira mulimu tugayita mazomba ringworms makomera mubamu ringworms mubamu ensekere okubba obubbi wali muno temuli kubba muno bwabye ajja kufuna gano bwe nkwata n'ekintu kyaye ng'obadde okikwese nga nkuwabira ate waliyo kooti etuula mukomera etuula mukomera ne bagamba sebe ensongayo nze najja ne sabuni wange yali wange neziyani yagiraba faida yagiraba nomani yamulaba sabuni yali wange wama kituufu oyali sabuni tuwe tahawo olwabaddewo nti ono yabadde naye ti mukulu bakutene sabuni wa muno nti nze yowange nga tebikwatagana nga babuza abantu mulowooza mutya wamma nga abantu bawana ebiteeso wali kooti namba netuula mukomera ne bakusingisa banno ne bagamba okusinza bwe tulaba wabbye oyo yabbye alabika ngagamba yabbe nti kale oyo mubbi kibonezo mukimanyi ng'ogalamira now that is even in a prison nti engeri democracy ali mukomera waliwo n'amateeka agabafuga nti n'ebibonezo bibaawo kati gwoŋŋamba mbu yandibadde bw'atuuka mukomera oli yandibadde akuba bukubi bantu banemigo n'atuguja gwayagala n'afulumya ono n'akola edda so ne mu busibe gye tuli twetaagamu ground rules. There must be ground rules for an errant leader. You are leading us. Oli the opposition mu parliament takulembera kunupu okunupu mulala si akulembere Masaka because Masaka waliyo Mathias Mpuga wa nupu then waliyo Bukoto Central Richard Sebamala kati kyogambe ebirozo bya Sebamala Joel yabisanze ndi osanga ina gye yabisanga mwebuuzaako ebirozo bya Richard Sebamala Joel ate kumwebuuzaako okubitegeera eby'Emityana South owa Richard Lumu Joel Senyonyi yabitegedde so bota consult ate nga opposition baagana kulonda NRM ne balonda opposition ne kati go tudde wanakawa east wano simanyi west gatona tosala wade ku kilomita meka osalira abantu b'Emityana nga tewebuza era ye yalondebwa okubeera nti akulira abantu olwa bula government because kuteeka eririwo ekibiina ekirina ababaka abangi no problem ne kugamba nti akulembera bali mu parliament ate that means I know ateekwa buteekwa okubeebuuzaako okutegeera endowooza yaabwe eriki talina kubasalirawo awo wennyini tugenda kubanga ate tugenda mu kuwummula muko tuli ku nsonga z'amateeka gwe ayingira mu nsonga zino nga tozitegeera you can now understand mbu kikirizibwa to bend the law but not to break the law obadde ekyo kimanyi so no tuwummula muko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels.
Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukuliko eyo nnyo mu kuwummulamuko okyali ku Mighty Drive tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri twetunuulira amateeka agali mu kubagibwa mu Parliament nga gonna gagendereddwamu okulaba nga ate gatereezaamu ku bintu bwe bitambula mu Parliament y'eggwanga Uganda. Etubale tutunuulidde nnyo nga tulyogerako lyeri omukulu Honorable Richard Lumu eryokuba nga ate agamba nti omuntu yenna abaavuganyiza ku bwa president najjanga mu kifo kya namba 2 ng'afunye half the votes ezooli abaasinze asobola okuba nga ate munaye aweebwa omukisa asobola okuba nga ate ebirowoozo bye kubanga abantu bamuteekamu obwesige abeere nga munaye akyabitwala mu maaso n'ekirala nti leader of opposition asobola okuba nga ate alondebwa Parliament nga talondebwa kibiina nti nno mu kyo leader of opposition oyo aba asobola okuba nga ate awa
banne ekitiibwa nti era batasobola kubanga akola independent decisions nga tabeebuuzizzaako. Ababaka ba NUP ne ba members beeyo kye bagamba nti kino kigendereddwamu kukuba kibiina kyabwe abamu ku bo. Nti era bagamba nti bano batagetinga leader of opposition. Naye ne neebuuza etteeka bwe libagibwa lijja kukola nga ekisanja Joel Ssenyonyi kiba kiweddeko asuubira nti agenda kubeera ne leader of opposition come 2026 naye era Baganda bagamba nti lwoyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko Lumu yandibanga abaga etteeka lino ng'alina ebigendererwa ebibye naye lyandi mukwata nga dipikale naye efunye omukisa n'ebeera n'ababaka abangi nga tebasobola ekisooka simanyi ebintu bibiri. Number one, lwaki abantu bakayana nga baagala Buyinza? Kyoga baagala kufiira mu opposition. Era nabo bagamba si bakufiira. Kisoboka okubanga era bajja kubabba. Bajja kubabba 2026. So bapulaninga kubabba. That's we shall go there. Bayinza okubanga ekigendewa kyabwe bagenda mu kalulu kuzannyamu. Katikkiro yatugamba nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ebyobufuzi si byabakazanyirizi. Bintu biri serious. Why he said that? Yayogera bwogezi. Because you have seen people die. Yeah, abantu babifiiramu. You've seen people being maimed. Oli n'alemalira ddala. Yeah, true. So bintu biri serious. Tuyinza bitwala nga byatu byakusaaga. So abantu bali mu kusaagira mu bino bintu. Ate nga biri serious. So bw'obanga oyagala kutwala government nga plan yo yakugenda mu Buyinza ebifa mu opposition byandibadde tebikola ki tebikuluma nnyo naddala nga bya position. Ensonga ya Lumu erimu administration n'enfuna agamba nti mutwebuuzeeko. Ekyokubiri singa abadde agamba nti tulonde ne mu batali ne mu balala nga si ba opposition nedda ne mu balala abafunye for example Jema Kate ino mubaka wa parliament singa yagulawo n'agamba nti nti yenna kasitona abanga toli wa NRM nti buli kibiina kisindika erinnya limu tubakubeko akalulu kyandibadde kirala naye akugambye nti mutuweerezanga basatu mmwe abakulembeddemu. I think that is democratic enough. Era yo mulaba omusajja omuntu bw'ayito ng'alina ebirowoozo ebizimba agenderera kutereeza kati gwakirinako obuzibu either gwe olina bad motive oba intention zo z'obwanakyemerera ziri so entrenched. You have very entrenched dictatorial values that you don't want to be touched. Omuntu ng'akugambye that you will send 3 names among which we shall choose and you're also against that. That means you're a very dictatorial person. You want to choose only one person that would have either had some prior arrangements ng'omugambye nti nze ojja kumpangayo ka side kick bwe kati mu kickbacks nti ojja kuleetangayo bwe kati 10%. Oyinza okuba abantu obasoloza tubeera awo n'abantu nga babasolooza ng'aganya omuwa ssente amugoba nga amusolooza gwawadde aweereza mukazi we bw'onotuka mu office nja kuweereza abaana bange nja kuweereza mukyala wange ate kasaala ako ojja kumpaako bweziti aganya okikola n'omugoba befuula bazaaka yaabo mu Bible. Kati ekigendererwa ky'oyo omuntu alwanyisa ekyo ayinza okuba nga alina ebigendererwa ebirala by'atayogera. Kisoboka bulungi okubanga baagala omuntu nga bamulonze bulunzi ng'ali omu nga bamuwadde condition zaabwe kwalina otambulira ng'azikkiriza atuuka eri ng'ali ku ntoli zaabwe. Leader opposition mu parliament okubanga entoli z'atambulizaako azijja bweru kiri very dangerous. Oyinteeka okubanga ababaka banno bwe mutuula wakiri kalaba ekibiina kyo. If the worst go to the worst wakiri bandigambye temutulondera wakiri bandigambye nti kale the party president ne ruling party ruling neck ruling organ ya party negamba nti fe tujja kusindika amannya 3 kale abaka baffe boka balondeko. Ekyo nandi kiwulidde nti fe kale ku nsonga entambe mulonda aba DP temubiriimu nti bino byaffe nti fe tusazeewo nti kale wakiri kuteeka ali olumu nandirowoozeza nti bwe yagenda obeebuuzaako kyebandimugambye nti kuteeka aliyo tulowooza nti
tuweereza amanya asatu nga neeki oba ekitongole ekikulembeze mu kibiina kyaffe bamemba baffe abannu 507 balondeko omu ekyo nkutegeera oli mugezako kuzimba naye okubya ekyalumu toyita kirowooza. It goes back to kiri nti oli talina kirowoozo kye, but his intention is to find the fault finders. They are very dangerous and they are almost useless to this country. Nti oteeka okuba ng'oli bw'aleeta ekirowoozo ng'olina ekikyo ky'oleeta ekikosa yeyambisiza obuyinza bwe ng'omubaka okuleeta ekirowoozo ng'olina kirowoozo ki. You don't just dismiss blanketly nti tukigobe tukyagala simanyi kigenda tujjako ki. Ng'olina kyemalira toyagala bakwate ku buyinza bwo ne tugamba ddala gw'oyagala buyinza oyagala kufiira mu opposition. Because bwe tuba nga twagala buyinza then twandibaye tugamba nti that means gwe ne bw'okwata obuyinza ojja kuba tunakyemalira omubi ennyo bwe twagala tuweereza opposition the way it is administered. Bwe balaba nti waliwo obuzibu waliwo bagamba nti waliwo obuzibu nti ye ekyo tukitereeze kibeere all inclusive. Awo obeera kyakulabirako nti bw'ona okwata obuyinza ojja kuba muntu muki mulungi eggwanga n'osobola oduraninga. Bwe baga ne opposition ekulemye okuraninga bakugamba nti wano waliwo obuzibu gwe n'ogamba nti banwanyisa then kati gwe musajja olina pulaani ki. So si kituufu ddala nti abamu ku babaka of course nga bagoberera ebifa ku kitebe kyabwe basycophants b'ekitebe abatalina mitwe gyerowooleza bagoberera position ya president oba party kibeeyogedde ne bagenda n'ebyo. Naye nze manjagala omubaka omuleetawo annyonnyole ensonga lwaki anyonyola obuzibu obuli mu ki proposals ze baleeta because nze sibulabawo nange mbadde manyi bakubuuliddeko otubuulire n'ekyamukisa mubi tonakola ki tebanakubuulira so that means tewali nsonga bawakana buwakana. Nga tuva ku nsonga za Honorable Richard Lumu tuyingire ate ensonga za owekitiibwa Mathias Mpuuga twalaba aba DP block nga bendoosinga owekitiibwa Mathias Mpuuga nga bagamba Mpuuga ye waffe bikimanyi biti bamuwanyewanya awo ngaba Mpuuga my president my leader so no neto ate immediately after nga bamaze okumwendoosinga a day after Honorable Mathias Mpuuga navyo nagamba ekyo kisi kikulu saawa eno kati nze nina bino ebiteeso byange byenjagala ate bisobola okubanga ate bigenda mu parliament ebijja kukolera abantu kati twagala tunuulire electoral reforms omukulu owekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga zaali mu kuleeta. Owekitiibwa Mpuuga ekisooka era tumwebaza nga bwe twagambye nti okufuna ababaka ba parliament abali ku level nti asobola okutuula wansi n'afumiitiriza n'alaba walaba ebitatambula bulungi n'aba ng'asobola okutuula waka n'afumiitiriza n'aleeta ebirowoozo batono nnyo era Honorable Mpuuga tumwebaza. Nawe ekya DP block of course nabo beeyagaliza nga bw'omanyi DP block bava mu Democratic Party ababana ba UID nze mulimu bamenta bange bangi benalabirako bingi. Me have been a basicist all my life, all my political life. Tize okutandikira okulonda okutuka basically werekera okola okwesimbawo nze gwe nali nnonda saalondako muntu mulala naye nga nze nonda basically because nali mukkiririzaamu naye nga ndi wa Democratic Party UID. Era abaana abo abamu kati bakuze be batutendeka era nga bayayanira n'enkyukakyuka benyini mu UID bawagira Dr. Besigye wadde nga yali waki wa FDC mu kusooka yali wa reform agenda then oluvannyuma benyini ne DP abo UID DP era bawagirako amambabazi benyini go forward benyini abo be batandika people power omayinza okitwala ng'abantu abalinaaganaaga oba abazungu ennyo naye the fact is bayayanira nkyukakyuka nti bw'otakkiriza Farida nti eno emmotoka gye nninye nzagende Masaka ndi nnaku 3 ku kkubo tegenda kuddusa nkwate endala gwabaako ekikyamu nkikudiremu nti tulinnya emmotoka abantu bonna emmotoka ze balinnya zibatuusa abamu bakoma nawo bali mu kudda muntu yagenze yakwiseko yatuuse nadda
akuyita kugwa kubiri gwa kusatu bwefira bwokyali mukubo bwotategeera nti ate efudde ogikanise otambudeko wano nawali ekoze etya ezeemu efudde bwotafuna magezi gagamba nti emotoka kanyevemu nkwate endala ija kusuula mu mugga ojja kufa ogifiiramu so weba yange weba yiyo njireka wakati mu lwera eyoloze tanze so emotoka nga tekutuuse mpozi nga toyagala genda ku lugendo lwogendako mpozi nga toyagala kutuuka ku lugendo lwogendako kyabuvunanyizibwa ogikyusa bw'omala okugitegeera notegeera ki tejja kutuusa that is the spirit bwentyo bwe ndaba abasajja bano DP block nti bo emotoka bwe bagiraba nga either efunye fracture oba nga brakes zikutuse bagivaamu ne bakwata endala ate ebyafaayo biraze nti tewali motoka gye bavuddemu neetuuka era naye batugamba nti bw'obanga tonnagenda mu lugendo lwonna emmotoka osooka kugyeka enneenya amazzi mwegali emipiira giri ku buli kimu kitambula bulungi nga tonnagenda ku lugendo lwaki ate obikebera otuuse wakati waliwo gye bayita mechanical dysfunction oba malfunction eyo ejabuzi oluusi nga tewagirabye oluusi tewagirabye oluusi tewagimanya ogisanze naawe yava Japaani abajapani tomanyi bagikalakata myaka emeka wasipya moto agikuwadde ekoleeza so gwe ogiraba ku face value olowooza netambula bwetambulako emu osimbudde Kampala netasuka kyengera endala nekusimbula nekutuse Lukaya naye Masaka notakola ki notatuuka so waliwo emotoka gy'olinnya ng'ekigendererwa simanyi nze ngenda Masaka naye neremera wali mu Lukaya then waliwo eno netasuka kyengera wali na bingo netayingira nosigalawo muki mukubo kati kyamagezi nnyo bw'ogirenga n'ogamba nti eno emotoka eremedde na bingo eremedde kyengera nentuusa ddi Masaka nakatambula naku bbiri so nti it is very important to understand that this is a man on a mission ekirala nti naddala omuntu ng'ali selfless nga sigamba nti ye mwennyini yepromotinga nagamba nti nti nkuwadde chance Farida chance ngikuwadde nze kankukubira ekikopo notutwala ngamba Farida olabika okoze otya kyatutuusizza nze mba sina musango gwenkoze singa badde nga nange nenkukako okumpagira kyandibadde kirala so nze siraba omuntu yenna nenya aba DP block okubanga abawagira Besigye ne bawagira Mbabazi actually bawagirako ne Wakatawo bawagirako ne Norbert Mao ne bamuwagirako in 20 I think 11 nze nana bavako ne mpagirani bade wa Besigye bade wa DP ninga ndi wa Besigye so bwabanga baagala batunudde nga we babadde balabyewo ne bagamba naye okusinzira wano katuddemu tukyuseemu tulowooze kuwa ekitiibwa Mathias Mpugu. There's nothing wrong with that. Ekyomukisa omulungi ye muntu gwe balabye ebbanga asuutinze naye kati awo omuntu bamumanyi bulungi era bagenza okulaba nga balowooza nga bwe nkugambye ku face value ogiraba n'ogamba nti enerabika ejja kuntuusa naye nabadde mpako Lilian Kagundi wali Biffo nti n'omukazi afunye miscarriages 6 talekera okufuna lubuto because ayaninga okufuna omwana era olwo time bwetuuka omwana muzaala n'atambula so don't look about the miscarriages era bwatuuka omwana essanyu lyaleeta akwerabiza ne bali bonna so nti banafe okubanga bagezaako again and again is not a problem ekikulu kiri nti if they are still hopeful they can actually bring another person is what is the means ekyensiga okwagala ndaba nga basajja bali so enthusiastic walabanga emimbiro oluusi gikooye naye nga the hope is still there so it's very important nze personally mbasamu nnyo ekitiibwa nti n'owekitiibwa Mpuuga bw'aba tabakoledde era nze mbawagira okufuna ki okufuna omuntu omulala because all in all we are intending to reach a destination emotoka etakutuusa ku destination gyoyagala togifiiramu
ojja kugwa mu nyanja aliriani. Naye omuntu atunulira ebyobufuzi ebya opposition awe yeebuuliza nti kati obulute mutandise butematema tukkiriziganyiza mwaleeta emmotoka yammwe nebafiirako mu kkubo naye waliyo emmotoka endala eziri mu kutwala ruutu y'emu lwaki temuli nnyeezo ate lwaki munoonya ate mutume Kampala ate mukime emmoto baleetere emmotoka endala ng'ate musobola okulinnya zino olwedde ezibasanze awo mu kkubo mutambule. No, you see, two things. Ekisooka waliwo okulowooza nti gogenda Masaka. Nenge motoka yo yakoma Kyengera. Ngemotoka yakoma Lukaya. Ngemotoka yakoma wali Empigi. Now, the vehicle you are talking about, eyinza okubanga yo yatuuka dda ku destination yayo. Ngenda tegenda kusukawo nga yatuuka. Tewajibuuza nti bwannaye mukoma wani kyembadde nkugamba kyenyini kyembadde nkugamba nga gwe oyagala kugenda Masaka mbadde ntuuse Masaka bwe nagirabye naye bwe ntuuse epakinze enyukidde awo enyuse tulina abantu wano olowooza nti avuganya nga banyuka sebo nga takyali mu opposition nga mwali ye ekomyawo naye nga ye ekigendererwa wakyo kyali kyakomaawo olugendo bwe twali twalowooza nti tujja kugenda tutuuke eri be baba ba comfortable nabuno obufo kyovola ababulwanira nalwanira kano ga mukulu ate kano kolwanira mbadde manyi tutulula wali ng'afiirako wano atuuse wali emaya azimbyewo akayumba ali serious alemeddewo luga mukulu tubaye tugenda Masaka ate kiki kiri wano mukulu asimbye amakande na bingo aganye okuvaawo tagenda vaawo mukulu katulinye ezitambula tulinye endala kati gwe ayagala okugenda Masaka ate yo togisigala mu muganda linye endala ya obuukira endala adada era still nkugambye oddayo Kampala kulinnya mmotoka mpya oba olinnyira wano mu kkubo kuziri ezigenda mu maaso. It doesn't matter. Bwebanga yo ya parkinze na bingo. Bodje Kampala nga jogera nayo yakutuuka Masaka era negiyitako negenda. Bwe kiri. Eno ya parkinze. Kubanga ye batalina kiki. Eno yayimiridde. Tena weeyongera. So gwe omugezi otekwa givaamu n'ogenda. But that's not the point. The point is Oweekitiibwa Mpuuga yaleese reforms. Era ye bwe bamutunuza mu ekyo. Era ekisooka n'agamba nti abeebaza okumulowoozaako. Okumuteekamu obwesi. Ekisooka tebalina buzibu bw'okwagala mulowoozaako. And for him, n'agamba I qualify, I've been around, era sikyejjusa. Which all of us agree. Nti aqualifyinga abaddewo era waliwo kye bayita temperament. Nti ye musajja gw'olaba nti alina obugumiikiriza obusobola n'okusabilizinga eggwanga lino. Bwe yaliiridde opposition wabala tewaaliyo bintu bino kavuyo tewaali abadde ebbanga lyonna ng'olaba tewalana nabaka ba parliament banne abaddewo nga abadde stabilizing force. So as a leader, as an individual, he has made some successes and he has built trust in his comrades. Era bamulaba ng'omukulembeze. However yakugamba nti alina ensonga zalowooza nti nkulu. Katonda amuyambe naye nga bwe nsabira Lumu nti abayambe amateeka gabagole ki gayitemu. Ekisooka Oweekitiibwa Mpuuga kyaleeta ekya term limits. N'agamba ayagala to reintroduce and now this time entrench. Time limits omanyi ekigendera kyazo. Omusajja Museveni atukalakase wano myaka 40 years tetumanyi wanaakoma. Nkozi abamulowooza nti akaddiego. Ate nga bamugambye. Odalowooza nti agenda kufa mangu. Bamugambye. Nayinza okubanga kyalina emyaka. Naye yabyogera. Anaatera ogende wa Katonda. Ye bwe yagamba. Bw'aba yayogera nti omusajja ku 75 abakaddiego ye ng'ali mu kinana ng'akyaliwo. Abazzukulu bamukkiririzaamu. But anyway tugende mu maaso. So the point is nti eyo gaadi eyo y'amaanyi nnyo. Okubanga muntu tatufiirako. Toyinza kufuga abaana b'abantu mu myaka 4. Ffe tuyita ki? Sina bwansikirano. Singa wakiri badde bwansikirano. Nti Bwakabaka. Nti oze bwajjajjaawo, jjajja yabuwa taata we,
tatawo nawe n'okwata obulekera mutabaniwo so osobola okumanya nti obeerawo naye yo mutoba wano Lilian w'omusolo faida w'omusolo wano muwano omusolo so buli omu aw'omusolo gwe n'ozikuŋŋaanya wekka nga bw'ozikuŋŋaanyiza then n'otematema n'owakoba oyagala bw'osonyiwa n'obasonyiwa family n'oziwa n'olondako ani n'afuna scholarship n'omanyanya nago n'osonyiwa looni bano bazimwe bagundi baroko bafuna n'ogamba bano simanya so you run the economy of the country for 40 years alone. It is very dangerous. Oba ffe abala tutuwadde muki magezi so nti bw'aba mukulembeze nga mubi waakira fuga emyaka 10 agende bali tufune omulala tugezese era tumanye katonda ali tuyamba tufune omukulembeze so ensonga y'okukomyawo term limits ekisooka 100% ntuufu simanyi muntu agiwakanya ntegeerayo kyabalowooza ayintu omuntu ayinza okuba nga tagiwakanyizanga naye yeebuuza term limits zaaliwoko ne bazijjamu tekisoboka tewaliwo possibility nti era zisobola okudda era omukulembeze gwe tuba tufunye n'azijjamu two things ekisooka principle eri nti okuzizaawo kibi oba nedda kituufu kirungi tusooke tuzizeewo tubirabe ebyo ekyokubiri agamba nti kuzi entrenching means okuzisiba in a way that kiba almost impossible okuzijjawo muyinza okuteekamu article egamba nti bw'ozijjawo gavumenti ekyuka oba nti obanga okuzijjawo kitegeeza nti either to dissolve the entire parliament nti bw'okyusa term limits bwe zivaawo abaka bonna bafulume toteekamu obuwaayiro obukakali nti abaka parliament wali okuzikyusa nti ffenna tuteeka nti lino eteeka olikyusa tujja kuddayo mu kalulu tudda mu kalulu ffenna abantu batuwe mandate empya nga ababaka bajja kuba balina kusayininga bonna so entrenchment kitegeeza kusiba nti so twagala tulikomyewo tulisibe ekyo sikirabako buzibu ensonga ey'okubiri yagamba nti yagala tufune presidential running mate ekyo ayinza okubeera deputy president anaba deputy president nga Kenya bwekikola yafuna example ye Kenya ayina ensonga ze sikiinaako buzibu lwakuba nze sikirabamu nnyo mu makulu naye ebirowoozo bya mwami Mpuuga gwe buvunaanyizibwa bwo mulaga obiinamu obuzibu ki naye nze nadwali siraba lwaki naki ekirala what was the third one? Introduce a second tier of parliament with 39 MPs from the original 39 districts of Uganda. Echo China makuruga chinene headed by the vice president. The vice president amujawali na amuteka wana. The deputy president shall be its head. Deputy president nga yachikulira. Kati deputy president aleka yagala alemekuwera idanda anti yagala muwa ku mirimu. Okubanga aliwo. Taina bingi byakola. N'ekyokubiri ene nga supreme gundi organ nga ebirowoozo bwe bijje ebyawo bikolerawo so zino districts zinansangwa ezasooka so you know idea it is a subject of debate sinabagigendako nnyo ntuufu si ntuufu that is all subject discussion sijirabamu buzibu naye era siraba nnyo nze kunze kinyaffectinga ensonga endala egamba reduce the size of parliament to 292 MPs ekyo nkiwagira ku 10 kukinakyo whereby we have 146 districts right now abaka n'ekikumi bamala so babanga ye bwato bwagambye kitegeeza constituencies ezimu zigenda kusalibwa because agamba nti buli district ebe n'omubaka omukyala then n'omusajja so eyo idea ntuufu nnyo iyo njiwagira 10 ku 10 olaba zesiwagira wali ewaggulu zesiwagira nnyo zesina zesitegera bulungi kati eyo njiwagira 10 ku kinakyo sirabamu buzibu nakamu endala agamba nti allow ordinary voters to challenge in court the presidential election results eteeka erirwo kati ligamba yeka yeesimbyewo yalina okuwakanya ebivudde mu kulonda kati tegeeza nze munauganda alabye nga okulonda kuba done fair basobola okuteesa eri ne bagamba nogati ompaabira oba ajjayo omusango waliwo yajjayo omusango omujjukira naguleeta mu kooti y'abantu basalewo abantu basalewo balaba basalewo batya abantu basalawo okusinziira bwe balaba batya mbulira nti ajja kudda mu 2026 omuntu kakati ogwo omusango ogwo
nga nina evidence emala nsobola okutekinga ono paka ne guggwa gwenga omuntu sakinoomu kusinza kuteeka ebyo ekyo kiba kitegeeza kale ayinza okuba teyalya nga bamutiisatiisa bayinza omutiisatiisa ne bakwata omwana we ne bakwata mukyala we ne bamuteeka wano so gwe omuntu sakinoomu osobola okwongerayo omusango guno jayo ki ogujjayo oba otajayo omusango kwata famireyo so ekyo kiprotectinga candidates bali bwe kiba nga evidence ali plain fena tugirina that means candidate yakwate evidence agiwa omuntu omulala omuntu omulala atwala omusango that means anybody abasobola okuwaaba nakola ki nafuna verdict so that one kikumi njiwagira sijinako buzibu endala ey'omukaaga egamba presidential election results for each district be declared at the district before their transmission to the National Tally Center. Umanyi lwaki result zawane lukuli ogenda okuwulira zebasimbeyo okusoma ku lunaku olwokubiri isi yeri wali naye result z'embalala zisookeza ez'erukuli ogenda okuli omusajja nga ali serious ku TV okulonda kuba kuwedde mangu side zeri nga wano tekunnaba basooka bagirira wa bitundu ebirala central yesembayo ebisinga nedda okulonda mu ggwanga lyonna kutandika essaawa zezimu ne kumekerezebwa essaawa zezimu okitegeera so bwe tuba nga twatandikidde wamu netumalira wamu now transmission of results wali kutale center ku electoral commission ekyambogo weebeera wali wetera okubeera nti gwe results z'embalala zasoose z'erukuli olaba kitegeerekeka ate z'erukuli nezimala ennaku ezo bbiri nga tezituukanga ez'ekampala ne bazirangirira ku lunaku olusembayo zikubeera okulonda ebyo byonna birina obuzibu obuyayo buli awo nti ne bwe tumala okulonda ku polling station ku mulundi guli balangirira ebitundu ebirala era kampala ye yasembayo etteeka ly'okulonda liri very funny nti oli chairperson wa electoral commission yateeka okulangirira ebisembayo nga twalondedde ku zooni buli omu n'awanya result zafunye kati mbwezo ziba tezinafuuka ntuufu mulina kulinda oli kyayogera nze neesimbye ku bwa kansala LC3 ebyalo byange bibiri bye neesimbyeko neesimbye mu Green Valley ne mu Kifumbira wali nafunyewo 3 nafunyewo 2 naye bwe mala okubutegera bwe nafunye wano nti wali okubeerawo Farida wali ku Kampala Center okutali center yalina okumpa olupapula nti kakati yeno certificate kati gwofuuse ebyo byabwewusa returning officer gwe basindise mu Kifumbira wali Kamoja bwabubala ne buwera alina gamba nti fena wetuli abatuzi nti ani awangudde nti Farida gendo olayire bukyadde badde naye omuntu atali nawo bw'alina kubeera eri alangirire so there is a problem in electoral laws nti electoral commission nti ye olina kulinda oli kyanaagamba era mubeera wali ku TV nga mugamba afunye bumeka nti kakati ekiriwo nti kitundu bwe kitona ne bw'oba olina results nga wazimala wakola ttale ng'olina tale center era nze nsaasala opposition abavuganya baba ne tale center naye tale center era bagobera biri eri bizaabwe ziba just zibeerawo tizina kyezikola makulu so kikulu first of all okulangira akalulu ku polling station bw'okalangira polling station ne kabeera authenticated ne bagamba nti this is a true return from a polling station so electoral commission ewe buno bwennyini obuyinza buno bwennyini buvudde wano ng'ojja bwambusa because kansala ku kyalo so basa okulangirawo bakansala abo tubamale kati kulevo yegombolola nga babwambusa kulevo yegombolola ng'asobola okulangiriza n'agamba nti we meeya gwe wangudde ono meeya yawangudde ono meeya kulevo ya district nga bajja kulangira ebintu bibiri balangire awangudde chairman LC5 bamale oyo returning officer wa district ng'asobola okugamba nze Kampala ono yawangudde nga kiggwa nga tulina okubafuna bonna eyo
fe tugate district eno yafunye zino si musajja omwe atudde byamuka matudde Kyambogo okutubula ebya Kampala gyatabadde how so ebyo nalye teeka 10 ku 10 ndi oli wagira ensonga esembayo yakukiriza allow prisoners and Ugandans in the diaspora to vote. Kati buzibu kiba na Uganda abawo omusolo esente bakugamba nti abantu abali ebweru abali mu diaspora sente zibaleeta nawulidde agamba zisinga export number ey'ekirime kyetusinga okuba nakyo mu Uganda. The income brought in by those the Ugandans in diaspora. Yes. Nyingi nnyo okusinga. Yes. So their value, they are not valued. Atama amawanga amala ensi we tugenze tukulakulana awo tutuuse tuli ku level nti ensi it is digital. Nze myaka mingi nga ndaba Abanyarwanda bajja ne balondera wano bagenda nga ku embassy Rwanda ne balonda kulonda kwabwe oba nabe Kenya n'Abamerika nabo bakola ki balonda bagenda ku America ne balonda ne bafuna ogundi wabawo bwerufu ne balonda. So system nyangu nnyo eyokulondesa wanga temuli bubbi bya kulonda tujja ne tukanya ne bagamba nti mwabadde bameka eyo nti mwena mwemanyi muli bana Uganda nti ye passport muzina nti ye mwabadde mayeka twabadde 10 tuteke wali box ne bwe kuba kusimba line ne mugamba mutuweleze mwalonze mutya bagenda ku embassies mu respective countries mwe bali balonde so bana Uganda bonna they are all Ugandans kabero musiba aberawo omusolo so ensonga nayo 10 ku 10 jiwagira so omujega yekka atalina birowoozo yasobola okuwakanya ebyo nga talese alternative osobola biwakanya ng'ogamba nti naye ku kino tukitereeze nga biri ebiri byengambe nti sibitegere bulungi netaaga okuddamu okola kyo byetegere naye bino ebisigadde ate ndaba tebirina buzibu ekirala nga bwe nkugambye kati ekya elections nga tokyusizza engeri gye balondamu ogende bugenze mu kulonda ng'omusajja omu atudde Ekyambogo agenda kulangirira ng'ate bw'alangira biba final talina wabijje talina watandikidde so ekimu ekitiibwa Mpuuga kye yagambye nti ezimu ku nsonga enkulu ennyo lwaki tapapira nnyo byakwesimbawo sawa zino is because of the electoral laws nti alowooza nti tusobola okukyusa ku mateeka agafuga ebyokulonda ate nga ensonga bwekitunulamu sigirabako buzibu ebyokwesimbawo bijja kujja naye tetwagala tubeere bezimbi byakwesimbawo kutuukiriza mukolo nti twabaddemu twaparticipatinze abantu abasinga babeera mu byabufuzi byakwesimbawo baparticipatinga naye ng'ekigendererwa tewali kyamaanyi. Makulu Dennis, awo njagalira okubuuza omwami omu yaŋŋambye nti bino byonna gano amateeka agaleetebwa ebiteeso byonna ebireetebwa tebigenda kukola nga ssemateeka takoleddwa mu nnongosereza oba nga tatereezeddwa. Kati ssemateeka bagirongosezaawa wakaawa wamuntu oba mu Parliament? Kuddamu kola ssemateeka empya ye bw'agamba. Tosobola kukola ssemateeka mpya. Ssemateeka ya spendinga ssente nnyingi era beebuuza ku Bannayuganda. Ssemateeka ya Uganda si mbi. Ssemateeka ya Uganda ina articles just entono embi. Bagamba yawa president obuyinza bungi nnyo. Yes. Then go for that one. Leader of opposition in the parliament. Bw'abanga alaba ng'obuzibu buli ku ekyo ye kyantandikiddeko. Kyova laba nti ono ate tekalya lumu liyamba ekyo bw'avuganyiza oli lulaba nga alina obuyinza bungi bwe n'otandikirako ebyo gwe lyoleeta ng'owakiri bakuwangira buki bakuwangula buwanguzi naye ng'oleesa eki etteeka so MLO amateeka gonna gasobola okukyuka tewali tteeka litakola ki litakyuka however agamu masibe nnyo nti okugakyusa gabaako extra byoteekwa kukola ki okukola lwaki bagateekawo nga gakyuka because gambe nkugambye gakolebwa abantu gakolebwa abantu bayinza otuuka embeera ng'enteeka tezikyajja muki nga twalikolera senkyalo eri kati waliwo etteeka ly'abazungu eryalikwata enkuŋŋaana nga bagamba basanga basatu naye balireeta mu mbeera waliwo embeera y'okwerinda nga bagala kwekuuma
balaba mwembola somizo kwanga mutesa mu conspiringa Yeah. naye kati Uganda population wera abantu abasatu family family kwanga n'abantu bo so anti eteeka it has to be able to conform with the current atmosphere etambula mu nsi so eriteeka erya president erimu amaanyi mangi yes agajja mu constitution but of course era same constitution yoteeka okukwatako okola ki ogakendeeza but it takes somebody to do it you don't just talk about it ng'oli waka you don't just dismiss people's ideas in your sitting room because you have a phone phone esimu zimuyina ezimu muziguzane kusendeza mu 7 nenyumba nemakaze muvuga mu 7 yazibagulidde sikuzibagulira directly naye zino zimufuna ku 7 ku mulembe guno n'ebizimbe bye mulimu mubiguze kusendeza mu 7 naye gwe n'otuula eyo n'otweeting out tweetings doing nothing the nothing doers first of all they are nothing doers and they are fault founders yo omulimu gwe kuzuula bukyamu talina kyakozeewo eryo etteeka ly'ogamba lirina obuzibu olikoledde ki kera ku makyo ogambe nti Museveni alina amaanyi mangi ffe tulese lino etteeka nokimanyi nti ne fault finder abeerako ne kyakoze katugeze muyinza okuba no nga ffenna tetutegedde nti mweri etteeka mulimu obuzibu ye na finding and there is a fault kakati gwe asobola okukwata n'okola ennongosereza mu kyo oba no finding a solution aba akuyambyeko akufinding the where there is a fault founder talina mugaso nedda you see you have to be bwafuna omugaso gwa fault finder nti bwafuna obuzibu ku kyolese n'abaako suggestion gy'aleeta nagatutereeze wano sikukuba bukubi n'atuula omuntu fault finders yoyo atawa suggestion talina kirowoozo kyaleeta yagamba nti laba abijjemu bino oba yagala oyite bwerere nagala ekigundi kya black jamu tambula genda nogayagala mpite bute takuwadde alternative if we have a problem with somebody's suggestion what do? You say, I think this one is not. Sikitegedde kino, kino sikituufu tekijja kukola, tukijjemu, tuteekemu kino. Awo tumanya nti toba fault finders. A fault finder is as useless as it gets. Taba na mugaso gwakola. So, unfortunately, we have a problem. It goes back to kiki kyetwasookendeko nti abantu abamu bali so comfortable. Bali comfortable na obutono bwe bafuna batuuka bapakinga era okulaba ng'omutunulidde agamba ayagala kunsuuza mugaati bwe twali tutandika people power twatandika people power ku musingi gwa all inclusiveness regardless of the political party you affiliate regardless of a political party regardless of a religion yes regardless of a tribe oli wa kibiina ki oli wa ggwanga ki oli wa ddiini ki twali mu people power nga tugamba mwena mujje era twali tuyisa abantu bonna mwabalaba Mastera Nyanzi yajja n'abalala ababiina ebirala abantu ba DP be bakola people power n'abayifudisa abamu n'abalala naye nga our doors were wide open nga our rallying point tugamba nti our intention was to cause change in this government tufune government endala nga tutulire ekibiina ky'abafuzi era omuntu yenna ajjukire byasooka mu people power there was no NUP there was no plan slogan era omukulembeze waffe era ekigambo kitandikira ku principle because twagala tumuyite president bya president pyaja bifanyuma nga balese pate so oli principle nga era speeches zasooka ng'agamba nti tojja na kibiina wano omunonya speeches agati tetwagala kulaba bibiina byammwe toza na kibiina kyo wano tozijjukira ezo speeches kati ate dakika 2 naye naja n'ekibiina ekyo twakyetonderera nko bannayuganda Bobi Wine yagamba abantu tebajja na bibiina byabwe n'amaana akola ekibiina tiyetondera nko bannayuganda kubanga takiraba kikyamu ensonga ki yakola ki yasinzirako kola ekibiina ekyokubiri nti twagamba mwami Bobi Wine laabira ku Dr. Besigye what has happened abaddewo avuganyiza Museveni ebyobululu tobigenda mu bugenzi oteeka okuba ng'olina ky'opanze ekirala
unfortunately ebyobululu banaffe babigendamu era bugenzi doing the same thing and expecting doing the same thing again and again and expecting different results. But guess what? The fact is actually they know the results they are expecting. They know they are going to lose the election. They know they will not lead the country. But they are comfortable with the positions that come with contesting with Mr. Museveni. But Simbane Museveni, they are comfortable. Ndofuna ubaka wa parliament, ufuna some money. So they are comfortable with that. So Ugandans out there balowooza. Bafa n'okufa. Bala babachamukiriza ne babagamba ebigambo ne babasudia. Ne beewaayo. Abamu ne bafa ne babaziika. Abana ne babeera maimed. Naye nga tebamanya abantu babeera maimed. Bo target yaabwe. Eri very simple. Bo baatuuka. Baparkinga. Kyabulabe nnyo. Kiri very very dangerous. So kumulamanze go wampitiddeko. Nze mpulira bubi nnyo. Bwe bibanga ebibiina by'ebyobufuzi. Oba players up to now balemedde okutunulira ensonga entuufu oba enkulu bali mu kwetunulira buli omu ku kifo kyayagala. It is very dangerous. About today mu movement system a multi-party system yeganya anti-movement system ye people power era just linya neshuka. The concept is the same. The concept of the movement. Anti obena solvinga buno obukuubagano obuli mu bibiina bino eby'ebyobufuzi nti buli omu ayayaana abenga yali ku lead of opposition yalina ababaka abangi n'ebirala. Problem, I don't find a problem with people belonging to different political parties. I don't find a problem. My problem is the inability to agree that we have a common goal that we want to achieve. Osobola okubeera mu kibiina kyo wagana ogenda mu NRM neno okola ekibiina kyo ekya PPP neno ogamba naye njagala negatte ne banange bwe twakyawa enkola eno tujjewo gavumenti eno tuleete tukyuse gavumenti tuleetewo enkola empya ekkiriza mu mateeka etatulugunya abantu all our ideas with our spouse ffenna tujje wamu tutambulize ensonga naye bano abali mu bibiina buli omu you'd say buli omu or many of them buli omu alabanga alina okufuna lions share naye ku munyago nti NRM bwebanga egabana billioni 10 nange bili zino nkola ki zeetaaga abagabana bili si bana Uganda the top leadership oba abali mu bukulembeze mwako ka enclave mwako kagundi mwaka kabiina babera mu kabiina ako ne bagabana esente ku budget yemu eyisibwa wali Museveni n'agiyisa naye waako ezize n'abantu be namwe n'abawaako mwene musigala nga mulimba bana Uganda nti mubalwanirira ate nga muli ku budget ya President Museveni mutambulize emirimu. You have no regret kugamba bana Uganda nti banange bakola batya nti batuba batumalawo nga tomaliriza. Do you see opposition parties working together come 2026 elections kusinzira ku bumulumulu kati bwe muyina saawa eno? I am not a person who can say never. Sikiriza never. However, ebiriwo biraga the signs and the current players I don't see anywhere where basobola okwegata. It takes obugumiikiriza obw'amaanyi. It takes a level of soberness. You need oteka okuba omugumiikiriza okumanya nti ono sikanya naye ku nsonga eno ne mukanya kuze mutakanyaako. You agree on principle. Then ne mukanya kuze mukanyaako ne mutambula. Singa wabadde abakulembeze abafaanagana bwe batyo. Unfortunately kisinga obubi nti abeera akulembera mu opposition oba ng'asinga amaanyi yandibadde akulemberamu omulimu ogwo. Naye obuzibu ate ye biggest culprit oba instigator wa confusion oba n'obutakwatagana. His best is yasinga abandi badde omuntu yandibadde akulemberamu okugatta. Ate yasinza okugatta. Ye protagonist w'okutabulatabula. Protagonist yasinga okutabula. Oba enkola ye ya Robert Doba gye mwali mutegeera. Ng'egata. Robert Doba talina buzibu. Egata.
Era bisani. Abo bonna baba kola ebintu ebinyigiriza abava ku mulamwa bannayuganda ku kiri It is all a game. Omuntu ajja kulima nti akola rabadaba nenge kigendererwa kye naye ayagala kukashinga kyeki. But what is it nti Honorable Joel Ssenyonyi kyatakoze mwe kyemulowooza nti yandibadde akola? Sagala kudiscussinga Joel. Kuba nti ye leader of opposition yali mu office eyo. Ye leader of opposition in the parliament. Bobi Wine ye leader of opposition akikugamba ne luli. Bobi Wine ye leader of opposition. He has totally failed at it. Okay. In a parliament, Joel has failed here and there. No, of course, parliament inga ilimu ejudembe na aremu. Blaming Joel. Tosobola kukola nnyo. Yes, Joel is so incompetent as a leader of opposition, but I don't blame him because I don't expect much from an him. NRM dominated parliament. So incompetent as he is, Joel Ssenyonyi, I don't blame him because I don't expect much from the Parliament of Uganda. It is dominated by NRM. It's another hub of siphoning and what. So, Joel, bwabanga abadde alabisa. Nsobola omutegeera nga mulimu gwe because after all, you cannot achieve anything. Ekisinga okunnuma kirimu kyokka. Nti mukulabisa atafuna sente bafuna omusaala. It's all a game. Yeah, true. Wano Katemba azanya munga ali mukulabisa. Then ate wali nafuna sente. Wamulaba wano sente bwe yazifuna nagenda wano agenda kutena n'abakabaka mu upira nafuna sente. Nagenda wano ngenda Nairobi wano ngenda wano ezimutaza accounting ra 7 na 5 aberewe na ku 2 na ku 3. So basically abera mukazanyo akalaga nti abera abalwanirira naye ddala naye abera mu byakutikula kugathalinga. So singa abadde alabisa yandibadde ye mwenyini nyina asookera kugamba nti ne budget gye nene lope nagamba azinoza kizo nazimutuwa. Nze muwagira ekya security yinza okwanga omulimu okola gw'amaanyi so yinza okuba ne patrol alina muvake mabega ne mukulembera government efiwiringa ezo ne budget sente z'obuwumbi obuli mu office ya lope obuyambisose n'abuzaayo because ate bwenyina akubira abaka parliament jangu kuweyo ka trip bwagaba nawako girlfriend oba kale so there is wasted nenda nze njagala olabisize ddala because okimanyi parliament wali kiriyo abaka wa parliament ngabe nabagamba wano abantu okuyisa etteeka mu parliament ng'oli opposition oteeka kwogera nnyo n'ababaka ba parliament abali mu NRM abasinga majority kumpi kwagala kubafukamirira bategeere ky'obagamba bafune omutima omusaasizi bawulize nti ky'oleete kiyambe eggwanga ne future then ne bagamba munaye wadde tuli ba NRM twekubye mu kifuba katulize ensonga y'omusajja naye bw'ojanga Ssenyonyi ng'oze kuzoganya kulwanagana tolina ky'osobola kuyisamu wali ng'okuba mu kifuba kasajja fuba chest thumping kati bw'obanga togenda kukola chest thumping kola bino wammanga beera ng'olinya ku mmeeza jangu oli mu t-shirt kyankalanya wonna buno obusente buno simanyi sente za gundi zino za simanyi trip eno simanyi biki budget ya lopu ezo zijje ogamba na zino sizagala neze mumpo musaala milioni 7 mumpa zaki nedda nze milioni 5 zimala. Don't be part of the wastage. Onja kutegera nti ddala olalwanira abantu ebya parliament kati ebya opposition akuli opposition webweru oyo yandibadde ku kiri ky'ogamba akulembera banne okulwalinga yandibadde yava wano bwava ku Kamokya agenda Najanankumbi n'agenda e Katunga n'agenda ku State House n'agenda ku anti yandibadde oyo agamba naye tujje wamu akalulu kaddako akuma banne he has done a disservice taina kyayambe bana Uganda ku nsonga eyo oyo leader opposition omutuufu owebweru olwo parliament taina mugaso naye nkulaza engeri yandikozeemu naye owebweru naye byakoze in his power ng'ogyeko ebyo kale bw'ayagala kola weka yandibateddewo embeera nga Uganda is ungovernable ng'agamba nti siyinza kubeera wano nga President Museveni akeera kwasa nanywa akacayike n'enkya ku kitebe kya Nupu President Museveni wayita buli lunaku every day awo wayita every day naye tebamulemesa nkwali lunaku n'olumu okuyitawo tebamulemesa nkaku wayita every day
nanti era kyobatuma kinenemu anti kugambye nti leader of opposition owebweru abane byakola already alina batakola akole B batakola B akole C oba D byayogere byekijjegambo ndabisa tewali muntu atamanyi nti President Museveni nakyemalira afuze Uganda emyaka gyonna myaka 4 era abadde funded by abazungu abo bogamba nti ngenda bweru mulabisa nsinalaba kimu kyokoze because ne kati Museveni bwakera ku machana agende Bungereza ayogane president ne prime minister bwayogera naye sanctions kubamu kuba nene zibateereddwako abanene kye kina kugamba luli nga mwembole ne speaker wa parliament ekyo nakikugamba na luli olwasembayo ekyo kya kugenda n'abanafu speaker wa parliament naye muwambe she's as good as no consequence obuzibu bwa Uganda speaker akola ki taina kyakola oyo naye obuzibu bwa Uganda tubumanyi oyo speaker ne bwomujjako noteka omulala kati kuva bave gulu tayibwa yali mu office tebiyita tebikola tebitambula even before they went to Gulu actually after the march to parliament so ne bwomujjawo oyo wanisa nomuteka wabali house sigala ekola parliament eyo si wali obuzibu bwa Uganda obuzibu bwa state house. That man should not sleep. Like a pressure katono kotekawo ayinzo gabanange let me abandon all these plans I have for my son. Ayinzo kwanga ina plan leta mtabani we ayinzo kwa ina plan ekola parliamentary system bo take away mbeera ategera nti bana Uganda bamukoyi ne wala peace Museveni oyo bwakuze agenza afuka musajja wa mazima nenga ategera era bwawuli akapressure wala bwe yagobye gondi nedda jeno mhoze ne tuti yajijayo Bajitakaone bajijjayo sebo. Eyateri civilian alifuga gwanga. Eyo twist eriwo. Yajijjayo nange luli najinonya. Jaja bwa jijinone teriwo. Yajijjayo ku page na ife twali twamala ndo kapchali. Twali twayo. Nkulaga how Museveni operates. Bwawuli yanga wali okerere ngakubega gwe Museveni gwe mutabani. Enza no chita nakikuba mwe mpinaga bijayo bijema. Na bijayo. Bawuli ngabali kandi ekisaka abantu bafudde naga gwe nkugobi. So Museveni is I believe bo take away mbere Uganda ungovernability kyamunyo kugamba nze mmaze no bimala nebo muleka nabera kawewevu amanye te wali kiri wu aja kola ngabo akola ki ngabo ayagala. I want to tell you kabere tata wakanga sente yazekolera nga atuse ku mugo wali wafiira ngagenda kuwayo muwala mukazi gwe yawasiza omugole gwe yawasiza nga mama wamwe yafa tatao atuse bamugambe nti atuse wali wafiira nga bada mazo kuandika welu ngegamba nti nze nkuwadde taka ino nkuwadde taka ino ne mujja ne mugamba mzee oja kufa leero okyalo ajja kugoberera enkeera tujja mutema oja kulanga ita wulu ngagamba ne kanchuse wano ntereze wano tebanzi tuzo mukazi nga ngenze toyala batulabye batwayona kulwa leero abatulaba mbeyanza nnyo mbeyanzege nawo mumbeja Lilian neyanza nnyo kunchaza mumbeja Farida fancy pozi fancy sanse abatwa fenna kikulu nnyo nga bwe tubadde mu mulama gwa leero nze ngwagadde nnyo twetaaga okwegatta ng'abavuganya however tuteeka okwejjamu ekyokweyagaliza we must realize our intentions and our goals ne lwaki tuli wano ekiro kyatuta mu struggle kyeki tukyayagala kujjako gavumenti oba tukola nayo tuli bandya nabo oba twagala kubajjawo tukole ki tutekeyo gavumenti empya so bwe tunakitegeera ekyo tetujja kulowooza kuffe individual members bye bafunayo tujja kwegattya ku mulamu ogumu ogukyusa eggwanga we are still a long way kisoboka naye ku mbeera eriwo ndaba nga tewali bakulembeze kye bakoze nanza nnyo kunkyaza munkyaza nga n'olulala nze wendi weewaawo tweyanziza nnyo we bali kubanga ate otwegaseeko olunaku lwaleero ngenda okwebaza omumbejja gw'entambuziza naye programu yaffe ey'olunaku lwaleero nti ate munaye we bali kukola benkoze nabo mu control room ne ku kamera mwe bali kubanga ate mutambuziza show yaffe bulungi nnyo njagala okubaagaliza olunaku olungi abalabye show yaleero katusuubire nti mufunyemu ekyokuyiga kimu bibiri ate naawe atazjeemu it is okay oli kujjamu ku lulala baagaliza olunaku olungi sinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.